mulaba wanyirike ekiro muganda wange ndikiriya papa mamaja tulikiriya nnyo nga Fawanda Boy twale tukubuuza no concert ya Spice Diana yagikoze lwaki no concert era ekolebwa okusinziira ku biriwo nti yo nga yo eyitibwa Sirireja concert naye ng'erimu okuyamba omunnayuganda oyo atalina bwasiriza omuntu wa wansi kati kyetuba tubuuza simanyi zino tisati bazitunda wano oba mubadde mubirina t-shirts zino nga ffe aba Spice Gadget tuli ba Spice Gadget team Spice tubeerawo wonna waali kale kitubale tubabuuza nekirala kitubale tubuuza ngaffe abawanda boyuki anga ndowooza twaze wano okusaba mukaaga ye abantu babaddewo bangi kitwebuuza kati abantu bafuddewa Spice Diana promotion gwakola namukoze atya kati concert zino olwaleero tuli wano Lugogo Cricket Oval tulinayo enkya tulinayo ejjinja so abali ejjinja bavuddeyo ne bajja e Kampala okulaba omwana abavudde Mbale weebali e Sudaani weebali wano ngambye kino kisombye wa wansi n'owawa kati kyabadde mbuuza omitinga Spice Diana kati sawa zino kisosola omugamba omulabi Spice singa mba mu miitingi nze nsenyiza omukubiriza kimu kweyongera na mutima mu bwasa kubanga ojjukiramu wano kasinali akabaddewo abaana abadde bali sitaaka eyo ebweru naye ataddewo embeera nti n'akwasaganya naawo banne abaagadde ate nga twali tumanyi Bobi Wine yeka yayamba kino tekyali kya Bobi yekka ng'omuntu wabula kyali kya buli muntu yenna alina omutima ogwekisa oba omutima ogusobola okuyamba omuntu owa wansi so y'omu ku bo yateekayo kye yali alina abaana okusobola okukola kifudde ebitanda ndowooza muwulira Spice Diana omutima gwalina era nga bambi kikola ndowooza n'abatanzi ndowooza mumulaba awo bityo wali tekodyo kyakwata sevinga bagambye wano Fawanda Boy tugenda battu baweereza buli kimu ekituuka ku Spice Diana era nga wano omu tulinawo tusazeewo omu ku ba Spice Gadget ndowooza mulaba wanyirike era mwalabyeko ndowooza vidiyo mugiraba wetambula ndowooza mwalabyewo ne Diana n'abatanzi yabadde awo bambi nga bambi azaalaga mbuno azosapootinga mukulu oba Spice Diana bambi era nga kino kiraga ddala muno Diana n'abatanzi y'omu ku baserebu wano mu Uganda basinze okulwanirira eddembe ly'abayimbi oba asinze okulwanirira abayimbi promoting oba okupushinga events zaabwe ndowooza yakoma ku Spice Diana yekka ndowooza yakoma ku babitusi ndowooza mwamulaba wema namakula naye mwaja ne mulaba ndowooza mumulaba ali awo nga nyiridde ndowooza mumulaba lamanyikiddwa nga Diana n'abatanzi era nga twamusanzeko interview emu natugamba muno ye talina buzibu yonna yenna wamu ne omukulu ani nampicha ndowooza akavidiyo kanje balekere era nga nkomawo n'amawulire amalala wano Fawanda Boy wokka weŋŋamba ogenda osanga amawulire agali purified agali malamu oba gamba nti no amasengeje bulungi nnyo abavudde Mbale weebali e Sudaani weebali wano ngambye kino kisombye wa wansi n'owawa kati kyabadde mbuuza omitinga Spice Diana kati sawa zino kisosola omugamba omulabi Spice singa mba mu miitingi nze nsenyiza omukubiriza kimu kweyongera na mutima mu bwasa kubanga ojjukiramu wano kasinali akabaddewo abaana abadde bali sitaaka eyo ebweru naye ataddewo embeera nti n'akwasaganya naawo banne abaagadde ate nga twali tumanyi Bobi Wine yeka yayamba kino tekyali kya Bobi yekka ng'omuntu wabula kyali kya buli muntu yenna alina omutima ogwekisa oba omutima ogusobola okuyamba omuntu owa wansi so y'omu ku bo yateekayo kye yali alina abaana okusobola okukola kifudde ebitanda ndowooza muwulira Spice Diana omutima gwalina era nga bambi kikola ndowooza n'abatanzi ndowooza mumulaba awo bityo wali
kyakwata Semina. wena atala kumpela kano ka video ka like bade sabo jimpele like alenga kasotambula katukele omuntu yenna yandiagadde okulira no information wano kwanda boy YouTube kawe tugambo ogende sanga information ali verified era nga musengeke mulungi nnyo baola bakeke neza